buli lwe twapgradinga mu nsi bannaye tutunuulire nnyo ekintu kye bayita peer pressure. Nze ndabye abasajja abafunye wano ssente ekibaavuwazizza it is peer pressure. Ogenda n'olaba omuntu ng'alabye visioning eri clear n'atandika okumpuguma n'ebintu by'atategedde. Omuntu asooka akantu akasooka nga nze Haji nzimbeyo obuzigo bwange obusooka ne nkwata obwokubiri ne nnyingira mu kiraabu. Kiraabu y'abantu abatambula edda bali mu millions lunaana ekitali kibi kuba we tulina okutambulira. Twenyiga ku balina amazzi gatusammukireko okwo agaabo abalina. Naye ogenda okutandika ng'otandika okwagala naawe okweyisiza ddala nga bo naye nga mu kapito wotannaba amaanyi go nga tegannaba n'otandika kyekikwasiza omuntu n'oyagala oddukire ku musinde gwabwe n'otandika okugenda nga weewola. Wano abantu abalina amagezi abali e Kampala, in fact bw'ogamba omuntu wano n'omugamba nti nze nkoze ssente zange zino sirinaamu looni, wano omuntu takikkiriza nti kisoboka. Lwa nsonga nti abantu amalala n'okwagala okubeera ennyo okusituka okwamangu okuyitiridde okutalina strategy. Abantu batandika ddakiika emu bbiri eyakoze wano edduuka ayagala kutandikawo ka branch akalala mu bwangu, aguleko emmotoka, ayagala awaseeko, ayagala alageko abantu nti agenze Dubai mu ddakiika, and you exhaust, you lose track along the way simply because otandise okwata omixinga ebintu ebyo wakati. Abantu boogera abatwetoolodde, abaana bo basomerawo, oba olya omukyala n'akubombandinga bannanga abaana baffe kakati wano wetutudde ku Kirumira primary abaana omwana alina oluzungu lwayogera bannange terutegeerekeka, abagundi bagize babadde nnoola gundi gimikono gyabwe gyano basomera nti ku Ruhana gundi yaze ekyo nekikuyingiramu. Akana ne kakunyumiza gundi yazze ne gundi mbagundi taata wa gundi yagize bwati ne bwati nekikuyingiramu. Now bwe tutanyweza karakita zaffe ng'abantu buli kijja mu nsi kigenda tukuba. If you only sit down omuntu n'otunuulira how much we are exposed to in a day, ekisobola okubanga kisusiikuula emmeemu ojja kutya. Bye bituleetera fitina ne tukola ebintu nga twagala twerwaneko naye nga tetwerwanirako kuba nti nno twakola strategy okubeera we twagala okubeera naye nga tuli mu modi ya fitina. Twagala ku meeting gundi yakoze kino gundi yakoze kino. Along the way noweeruuzinga n'otandika okugezaako okukola ekintu ky'oteeprogramize gwe ng'omuntu, ky'otategedde gwe ng'omuntu kuba olina trendi gy'ogezaako okugoba.